okwetawula okuli kweno app tuve eno tudde eri eno ntalo eno opinion eno biki naye nyongera okubajjukiza nti bajja bammwe bali mu kibiina basumagira mujjawo ali mu kiraasi asumagira yali sembalo yabe ne bawandikira Kim nga bamuyita ajje alete kopi kwe yagirako mala DNA kuba yamugambye emyaka jana mu 5 joyina oyina okubanga ebipapula ebyo wabiwandika wabikuuma bulungi nasubiza omuntu alera mu kooti mu bamateeka yagamba muyebaka naye ekiro kiki kimu take muswaga n'ebifaananyi byatuleetera nga babeerako naye like ebifo ani agamba nti beebakako kimu ekiro kimu Bad Black agamba beebaka ne Kimuswaga ekiro kimu ate ne Sepuya mu wiiki ey'emu n'afuna olubuto kati omuzadde yena alina mukyala munaye ng'oli eyo ng'okimanyi bulungi nnyo abasajja okozesa mu basukka muki mu babiri bw'oba oyombesa omusajja okuweereza obuyambi bw'omwana nga tokolanga DNA nga webaka mbasajja basukka mu babiri bambi tokozesa bukambwe bw'amaanyi kwe mboozi muyugi Geoffrey Mayanja ge gange ndi wano ne Claire Lalla Lalla wana mwekoze ebintu Kampala tuli wano ku Forest Park leero tukoledde natenga bulijjo so we tuli olunaku olwaleero tugenda mu Valentine abali agadde okuwummulako ebisulo bwebiri muli nalwo nnyo okumanya nti wano waliwo ebisulo nabitegera luvannyuma nnyo anti wanga atomanyi bintu bya bisulo kanze nalabanga abantu bagendayo nga simanyi nga ndowooza oba bagenda bakukola ki naye oyanga nti bolaba bagenda awo bagenda mu bisulo kwewummuzaamu so waliwo ebisulo ebirungi abagala ebyokulya n'ebyokunywa Valentine etuuse tetako omuntu mugadeniziza wano mutuleko mumulemuko munywemu mulyemuko waliwo waliko ebbaala munda awo parking weri bulungi nnyo so ojja kunyumirwa ekifo akaweewo kaba katufuwako tukati so embeera ejja bakola bulungi nnyo so we tuli kyekipande kino kyolaba wano Makindye Forest Park sensonga zonna zitambula bulungi nnyo n'abalina emikolo mwenna babaniriza kakati bojja n'ovuga okujja Makindye ku kooti oba wa board bugamba nti ngenda Makindye ku kooti mwenna kana kantu nakuzinwa kabasaba ne kabalagirira ye map ki location bagita Google Map nekulagirira paka Makindye ku kooti wano si kooti y'amagye wadde ngera wojoba oyolekera ne kooti y'abantu ba bulijjo kati opposite ne gate ya kooti y'abantu ba bulijjo so we tubeera nga tukwasiganya ensonga zonna kale tukwaliriza nnyo Claire Lalla bweza kuba tulaba abatulaba bannange mbadde mbamisinga how you doing muli mutamwe bale following nsonga zino mwe bale kutulaba mwe bale kubeerako mwe bale kutavaako mwe bale gye mukwasaganya gyonna Claire obulamu bugamba ki obulamu bulungi of course ni mu Valentine's mode yes ni mu vibe ya mukwano omwami wo osuubira kumuwaayo kaki ku lunaku luno lwa Valentine lwokutaano luno omwami wange mutegekedde ebintu bingi mutegekedde ebintu bingi naye omanyi mufumbo kati abafumbo tetubagulira bimuli ebizibu buzibu bwokyawo ekikwewunyisiza ekyamanyi ennyo ogumye n'okyagala nti omusajja gwoliko mufumbo abambi mufumbo ogumye n'okyo bannange ng'olina omutima omugumu anti n'owange bamubba bubbi n'owange bamubba kakitegeeza ensi bwetambula bambi solwi kati mbadde nkugamba abasajja abafumbo era maaja temusuubira ebimuli bannange abakyala abali abasajja abafumbo tebabawa bimuli genda oguleyo waleti essaawa iPhone obuntu obwo buto Samsung mubuyita buto obuliko latest bw'oba omuwa naye no ne Samsung ne iPhone ino noboona okugiwa omuntu ng'abadde akuteekamu of course go child tokikola tuwa abasajja batuwa naawe sajja atakuwa ate omwagazi ati naye ayinza okuba nga takuwa ssente naye nga wali mu bedi mbuli abo baweesobola abo baweesobola girl child nga gy'oli weesobola nga omusajja takuwa ssente naye nga akusanyusa it is very okay
It is very okay. Mwe bya sana. Ate bano basiteeka ssente mu musajja. Zo omusajja simuteeka mu ssente zange. Ansi byanjawulo waliwo tateekamu nga talina ate anateekamu. Ambo ne bw'aba alina eri abaana abagumu nga yagamba mbu yetateekamu ssente. Amala n'agonda aba talina stress nnyingi naye omala n'ogonda. Omala n'olaba nga byonna bisoboka ssente gooza ekolera. Ssente zikola ki? Zitusanyusa si ekyo? Obeera awo ogende Sheraton waliyo Lutaya. Nava Grey alina kubira ku Serena. Little Boss alidda wa ali ku Barrage. Nino V ali ku Barrage. Anyway, kati bano bajje n'abasajja baabwe banyiride banyumye gojje na musajja wo musiiwufu kuba waganya omugulire engoye ate nga wabadde osobola kati kikwata ku ggwe. Yes. Kati bano bajje n'abaabwe tomanyi oba babagulidde oba bebeegulidde ebintu by'omukwano tokalubya nnyo bulamu. Tokalubya nnyo bulamu okolanga Chosen Becky. Yakola atya? Omuwa bano napaye Chosen Becky yatusukako. Kali mukwano kamama. Tekana mukwano kalimu kayaye buyaye. Wa ne mwagala ki? Kayaye buyaye tekana mukwano. Mukazi akwe emitwalo butubize eji osanyuka. Naye oli ya muwanga. Emitwalo 5. Osanyuka ku mutima nga agikuwadde kujja mutima. Nga mama abana nakwaye emitwalo 5 tosanyuka. Neba kiba kitwalo bane manya kubanga sente y'abakyala bannange. Kati imagine nga Chosen Becky akwata sente namba na muwambu gendo okole kino. Oyo mukazi omuzanyisa. Mukazi muzira nnyo bambi akasajja temanyi kye mwagala. Nenga kabambi yali mukwano na kwa katawo naye yavuddewo kati. Tubeerawo nomana no graduating. Chosen Becky graduate. Ekiwandiiko ekyaleeta obuzibu kiyiseeko ennaku ziri nnya. Eyakiwandika bamuyita Kim Swaga. Kim Swaga nga yeemulugunya. Ngenda kukisoma wano kya Luzungu kutogala tutandikire naye nga waliwo ebiruwa essaawa zino bye tuleese. Simanyi munansonyiwa Oluzungu lwange English is not English. It is okay. English is not English. It's fine. Kasatubuulya bye yali agamba. English is not too good. Kim Swaga yagamba nti Dear Davina, I'm sorry for letting you down in any way. I have always wanted to sit you down to the real truth about your DNA when you are 18 years. Unfortunately, your dear mom made it so hard for me to keep up with all her uncalled for behaviors towards me. Never hate your mom. She is an amazing mother. You can choose to hate me. Instead, I take the blame. You are a teenager now. You can choose to talk to me at any time. And you can choose to keep my name, Chibirige, as your mom named you. I pray you grow up into a God-fearing woman. And if I'm still alive, at the time you read this later, please leave me a comment. I'm so sorry, beautiful daughter. Oluzungu oluwulidde. Oluzungu nduledde lubadde lungi nnyo. Olumenefu menefu. Oluzungu njogedde oluzungu olumenefu menefu. Waliwe yagambira omwana I'm not your dear father. Muno sikalabye emundu zakatika mu kiwandiiko kirala. We yamugambira we yagambira agenze ku DNA. We atugambira nti yagenda ku DNA. N'atokayo ng'omwana si wuwe. Anyway. Endoza kali mu kino kwaba n'ebiyitirivu. Eni baluwa yasooka. We yalagira nti omwana si yagenda ku DNA yali yetwadde omwana ku DNA. N'amukebera ne bamugamba nti omwana si wowe. Yonna mayanja nga tunatuuka ku kiwandiiko kino soke tuddeyo gye kitandikira. This time around ndi team boy child. Kubanga Kim Swaga naye yakkiriza wadde nga Bad Black yagenze mu kooti kwambira byekamu yagenze mu kooti nti lwaki Kim Swaga yakola DNA ey'omwana ng'ayita manyi. No, she didn't go to court. Yayise embaloya be ne bawandiikira Kim nga bamuyita ajje aleete copy
kwe yagirako omwana DNA kuba yamugambye emyaka gyana mu 5 gy'oyina olina okubanga ebipapula ebyo wabiwandiika wabikuuma bulungi nasuubiza omuntu alira mu kkooti mu b'amateeka namugamba anti kyamugambira nti abireete singa tabireeta agenda mutwala mu mateeka Kim kwe kuddamu Kim alina kiwandiko naye kyeyataddeyo naye gye kyavudde yonna this time around I was telling you nja kubaako okusaidia mmwe abakyala omulundi ogusookedde ddala nga mwatubonyabonya wano ku lwa Haji honestly abakyala tukisussa mu butuufu nze nina mabega nali ngoberako ku story ya Mr. Kyagulanyi Bobi Wine yazaalako omwana omukazi oyo yabeeranga UK ng'omwana naye yatugamba yali ng'omusajja omuganda tayagala twala mwana ku DNA naye ebivumo bya mama w'omwana byamuvumanga byamuleetera okudawutinga omwana ebivumo omukyalo oli we UK byavumanga Robert Kyagulanyi Center mu AK Bobi Wine byamuleetera okudawutinga gati omwana ono ddala wange alabika sinze taata we kumbeera omukyala gye yamuyisanga muyaga ng'akipika nnyo yagambanga ng'amuvuma ng'alina kyamusaba ayomba buyombi to be honest omusajja nga bituufu abasajja tebaweera abaana tebafa ku baana ekyo kyo kituufu tetukigaana single parenting kati ennaku zino ennyingi nga bakyala ffe tugisingamu naye omusajja yenna kankugambe nze manja nkubira omusajja ne mugamba baddayo ku ssomero nga 7 taddamu kulaba simu yange endala kiba kiwedde bwe yeerabira yamanyi kiri eri baba yeerabira nti yazaala abaana nga maye abaana be tebasoma yamanyi musajja yeerabira ng'omu kiri eriye mu butuufu olaba mayanja ovuma nnyo omuntu omuteeka ku pressure jjukira omuntu ono mwayagalanako kale ye agamba muyeebaka naye ekiro kiki kimu tekimuswaga n'ebifaananyi byatuleetera nga baabeerako naye like ebifo ani agamba nti beebakako ekiro kimu Bad Black agamba yeebaka ne kimuswaga ekiro kimu ate ne sepuya mu wiiki eyo emu n'afuna olubuto kati omuzadde yena alina mukyalamu naye ng'oli eyo ng'okimanyi bulungi nnyo abasajja okozesa mubasuka muki mu babiri bw'oba oyombesa omusajja okuweereza obuyambi bw'omwana nga tokolanga DNA nga webaka mubasajja basuka mu babiri bambi tokozesa bukambwe bw'amaanyi lekawo bagamba bw'oba ogoba musajja muno lekamu agana akuzza lekawo ka allowance ako nga bwe wafuna omukisa n'ogamba ngenzeko baka n'abasajja babiri banjawulo cause honestly kituufu Bad Black ayinza okuba tamentata wa mwana mutuufu ekyo mayanja kituufu nnyo nnyo ku bakazi fenna kitutuukako cause osobola okubeera ng'olina abasajja babiri olubuto terukugwamu nti lugwamu mayanja wetutu nga totegedde azini okiwulire okitegere nti banaye kati nfunye olubuto ne bwe ofuula sitootya ne bwe babeera bano basenga nantume n'abandi fenna tufuna embuto nga tolutegedde kati omuntu ng'olina abasajja babiri mu butuufu wayebase ne taata let me say kale webase ne boyfriend leero ozeeyo enkeera olubuto tolagiddewo nti olufunye ennaku wayisewo bitata banazze naye ayagala webase naye bombi bakumaliddemu ogenda kuŋŋamba ogenda tegeera oti olutata w'omwana wo you will not know era obeera ng'ogamba mukama simanyi ng'olinze cause waliwo omuntu tolugjeemu okkiriza obeerawo ng'olinze ng'ogamba kirabika kaninde gwanaafaanana abakazi bibatuukako byebiri mu family z'abantu kati wano mu process wano tonaba kuzaala okubanga oba weetaaga obuyambi weetaaga okubudaabudibwa bonna babeera bakubudaabuda bange mwenna mubaawo kuba simanyi nnyinirwo bwe mba nali mufumbo nga mayanja ni mu makaago mwe nafuna eddola olubuto simanyi sisobola kugamba oba looli oba lulu kulw'ensonga mwenna nayegatta namwe mu wiiki emu bbiri kati bakitegeeza bwe mba nzikiriza kiri eri abo abakyala abakkiriza okuzaala abaana abo be muteesiga musajja mutuuke omudawuti nga mugende ku DNA obusungu bw'oba okozesa okimanyi nti wali abakyala asobola okuzaala omwana oyo n'amusiba omusajja nga tabeera naye tamuteekako obusungu naye omusajja nga alabirira omwana bangi kubanga amutwala mpola mpola tamuvuga speed mutuusa ku kino kya mudawutinga naye buli lwovuma omusajja buli omalako omusajja emirembe n'omuba anti jjukira muzaala buli lunaku otandika okwebuuza namuzaalamu Katonda namuzaala mwani
Yesu Kristo mama Maria kati otandika jembere mu group zamwe munyemeza ne basajja babanda nza abakazi sibakola ati nza abaana sibakola bati olwokuba omusajja omuvuma aga Katonda mugula agenda kutwala omwana wo ku DNA omanyi waliwo kino nti oganye mayanja okwerera abaana it is okay nojja kumpa ensonga zo toyina tokoze boti is fine naye ate teri kintu kiruma nga kutwala mwana wo ku DNA mudda outing ensi yonna n'ekitegeera you know, like mulimu abantu abensa kati nze nganze ku lwange ekintu ekyo mpulira nga I don't understand it kizibu sisobola kimira I can't swallow it tosobola kukigumiikiriza mbutatama wange yagambye atwala abaana ku DNA tukakase abaana abo yabazaala oba nedda amanyi like waliwo ekintu kyobeera amanyi like now nsobola okugamba kisobola okusoboka naye waliwo age gy'ozaaliramu ng'oli royo ku muntu gw'oli naye ng'oli bambi ng'omwagala bya ddala ddala omuntu ng'omwagala bya ddala omulinamu obwesigwa si kyangu kubaliga katate bw'akugamba nti abaana tubatwale ku DNA ng'ate obadde omwagala bya ddala ekintu ekyo kikola ki kiruma naye oluusi ffe tubyereetera embeera abasajja gye tubayisaamu kati bad black kuddayo ku bad black abadde ng'avuma Kim Swagger ekintu ekyo gwokiwulira nti bad black kuba alina character yakuvuma ye kimunyumiranga bwe kiri naye kibi abaana be kibaswaza omusajja we kimuswaza kati ali mukutekamu bambi omwami Sepuya omusajja azimbye erinnya lye nga alizimbye bulungi we all know men fuck around tukimanyi be bakakuba kazi era ekintu kya bulijjo naye kati goba okifuula ennyo nane bakako wano abantu babe bakako bulijjo tekyetaaga kifuula ennyo mawulire nti gamaanyi nnyo otuka ogamba omusajja bwali oyogere byonna byonna byaki kati Sepuya esawa ya leero ne bwe yandigambye jese taata wa Davina n'avaayo oyo omusajja olowooza Sepuya asobola okuvaayo nakkiriza ku byala by'embere ng'egitambuddemu byayogedde na biki byonna alina famire ye alina abaana be ne bwana be taata w'oyo omwana omusajja oyo tagenda kuvaayo he will not n'obwagazi bw'omwana bubula kati olaba noono omusajja akugambye deals ze zifudde olw'engeri bad black gyamuyisaamu yes yagambye nti nno ebigambo bad black byazayogera ogamba nti nno Kim Swagger ali musajja sajja tafaayo talabirira nti waliwo deals ezizze nezimutako because companies ezimu bwejja okuwa business ekutunya background yo n'egyo zotambuzaamu obulamu ne babeera baakusibako banoonyereza kyekyakusibya okitegeera basanga nga nsonga tematiza bulungi oba walimu byoba kyali ki ediiru eyo basogana okugikuwa bintu bingi bye batunuulira kale gamba nti bingi nnyo byafiiriddwa kulebye bad black byazayogera ngagamba nti talabirya abaana ali awo bwatyo n'ebirala bino bifaanako bwe biti kati ng'osuubira Sepuya okuvaayo ajjemu ono Katemba tasobola okuvaayo ajjemu ono Katemba era ajja kutulekera kino abanaatwalako tutwale kye tutte kubanga mpuli aliwa ali ku mawanga asamba mupiira abanaatwalako tutwale kye tututte naye asigaze ekitiibwa kye tajja kukkiriza kuvaayo kati Kim Swagger obuzibu yalina ye already yali nnyo mawulire gaffe mu entertainment yali nnyo mu limelight okusinga oli kati bambi embeera omuntu gy'omuyisaamu I'm telling you my dear women omusajja bw'aba agaanye ng'olaba agaanye okuweerera abaana olaba agaanye akutadde mu ntalo bambi tovaayo ebintu bino biswaza gwe biswaza omwana wo nti omwana wa bad black ono Davina ajja kutuuka akule nga talina wakwataganira ku karakita ya maama we bulijjo abantu tuzaala mibiri ajja kutuuka nga karakita y'omwana nga nekyayagala okubeera mu nsi muno she wants to be a lawyer, she wants to be a doctor, she wants to be a pastor naye nga maama yamukola bubi nga maama yamukola bubi ebintu byayogeranga ku video ebintu bimuvuma abantu n'owemulawumula abantu nga maama wamukola bubi omwana oyo omwana oyo yandituuse ekiseera nayagala okubako ne daddi we naye nga daddi amwesamba olwabiri maama bye yakola cause ogenda kuteeka omwana wo mu mbeera nti Davina we tumulabira n'omusajja yenna tugenda bakuba ekifaananyi tuleete taata Davina omutuufu lwaki omwana wo muteekamu eyo embeera cause what era bad black abaana boyina abalala bambi bayambe tokibakola oba wakikoze ono abalala tokibakola buli lwovaayo noyogera ebyo ebigambo kati omwana atuuka ekiseera nga bamugamba weddira kino jjukira ffe Abaganda tulina emiziro weddira kino
agenda tuka ekiseera afunye omusajja agenda muwasa ngwa naye nga twamuwulirako omuziro gwo muleka mwedira gumu mukazi wattu nga tamayina muziro gwe mutuufu nenga bena gwobi muleetedde cause I'm sure singa Bad Black yali ayagala DNA nga si bino bya mawulire kola mawulire yandibadde Bad Black akubira bulungi nnyo Kim Swag teyandiganye kutwala mwana we ku DNA nenze nawuddawo abanga bagamba mbo Bad Black mwalabika akasajja kano Kim Swag kamusigalamu kikali kibadde kimogeze byonna bulijjo naye kati kolwa kyakalamuko omulundi gumu ebiri mbone katadda atenga omukyala ye akasigalamu wera yavayo nakawana yagamba tamujjukira atabati agwenda mula Bad Black ani gwe yagambe yamunyumire nnyo ono musajja walaika 6 kai ali dono gunde wamannyo ya Rabadaba Rabadaba yo banange Kim Swag yamugamba which is okay kati bina boba muntu mukulu nga gwobyekolera fete tubinaako buki buzibu ne kati bino biyingiramu abaana Anti kati Bad Black gukyobomanya nti Bad Black ye tumuyalira n'omwebika yita swala anti Bad Black agenda kuyiga okuswala kati abalala bamugoberera bana abakyala temubiyigirako ojja kuvayo nawe otutawanye n'omusajja wano yogera ebinyo omusajja agenda kutwala oli Bad Black alina gy'addugirako yadde kale naye kyafecting abaana be to be honest ekintu kyafecting ddala abaana I'm telling you mayanja omusajja kati waliyo abakyala nze bemanyi mu nsi muneye waffe ng'omusajja mulekedde ng'abaana babana naye ng'omukazi ayozanga oyo balabirira naye nga yasirika talina kyayogera ku musajja kati gwe ngamba otya Bad Black alina platform alina deals z'okola n'abantu tosobola kulabira baana bo nga tovudde batatta baabo kozi abaana mayanja abaana abantu bazibu nnyo musobola emba ne taata we nagawa mukyawe toyagala kumanya kintu kwagala ne taata we omwana olukulamu bw'ati sibe tugulira amasimu nga bakyali bato ngakulaga contact ya dadi we yeswengamu ngakulaga gwasinga okwogera naye ku WhatsApp kigenda kulekawo oba osigadde wa lese olaba gondeyo ate Kim ne batugamba nti bayikala taata woono omwana DNA kubaga bagambye bagenda kuddamu DNA eyabasawo Kim era tukusabukiriza oddemu yakiriza yagambye nti ye ali ready ne DNA kalese zikomyewo nga tata woono omwana olowooza omwana oyo agenda kuba ne connection kine taata we ku bigambo byogeredde taata we taata we bamaze n'agamba mwana wange onsonyiwa nali saagala kugamba kino before you turned 18 zinalisa naye maama wankase nkikugambe kitegeeza ki ye akyejjeemu akyejjeemu kiringa mukazi ajja mu lubuto bw'oba olamiriza batugamba ogamba munnange mwana wange sinze nkujjeemu taata w'obusobozi talina ngakyejjeemu netukyejjamu naye abakazi ate mututama nnyo nammwe mutuveeko anti olamiriza muzimu guleme kutaanya ogw'olubuto gwe okyejjako n'okindekera nze anti ngamba taata we sandi kujjeemu mwana wange nga nina obusobozi taata we badde agenda kunzita bangamba nti abakazi muli balogo nnyo ng'omukazi mbunenzija netumala twese empiki neziggwa mbone sikuwaayo sente mbone okugira oti nekubako neŋŋamba kolabe ebizibu byofunaawo abamu mulimu abakazi abalina empewo zaabwe nga empewo yenyini gyoba olya nga togirira era batugamba nti omusajja ne bwoba tolinamu sente alisi kakasa nti olinamu 10,000 kubanga mu bakazi temugaana sente yabo oti 10,000 olwo alikomeremu gasa omukazi akuyamba n'alukwata nalusonsi kakasaba nabwakubamu emirundi 8 omugamba aleete pike leetamu pike naye nindikesiwa lwaki obikola nga muno tomwaddeyo ku sente imba sirina ate nga siri bulungi omugamba nze obutaba na sente musango obutaba na sente ng'ate njagala kweyagalamu musango mayanja ewe selman mubeere n'abantu ba mirundi emeka 2 3 bano omukalo gwo ewaka ogamba akagende ku mukalo gwange bwe kiba kiganye bano omuntu gw'oteekamu mu nnaku zino endala gwanakuba nga toyina ewaka omukalo gyeguli ogwo guleetera emmere buli lunaku ono omulala yojamu olw'ensonga toyina ate alina okukola ki
okusavisinga nga toyina. You understand? Ate mukalo n'ogulira yinza bako wamunga njagala nchu. Togenda ku mudala lotayina sente. Nga njagala ate n'oli n'akala ke bangamba. Mbo bogenda n'omukazi. Mukibayita lodge. Mwabagenda gende nnyo mu lodge. Mwe zo binsiba. Mumalo ku okwesa empiki, katinga abasheshe. Mbone mugira kiyira kuli konna. Tokubye nnyo. Okwata wallet ngeno. Nojjamu ne baziba 12. Nga zino bwoziraba. Biri ntono. Bintono tandikira ku mutwalo bintono lwaki oba mwebiri muno tandika n'omutwalo lwaki muno mwebiri tugezese na zino olika yaye manja pa kusende olika yaye tona mpano Valentine seneza land road zino nsonda busonzi seneza land road kubulako emitwalo 15 seneza land road omumaze kukinana bakuba kwalako 15 omumaze enyumba yabiri nina kubulako 15 nene omukazi nga muwayo nti okwata asikuwa mukazi okwata akebiri nokasula ku buliri ne mukalekako banaye imbu abamu bamanyi mbu botakalekako osobola kugenda n'ebisirani imbu bwempulwe bangamba ebisirani ababi kodi already wasena ye mwe ngamba mwe ababiri musugana n'ebisirani bya loji sikosanyo loji kati obutagenda nabyombo oleka akasente ku buliri okwo kati bano abajjo okwanula abalongoosa bajja nakatwala bwe bisirani mutebibakwata muwulidde bagalakyode abaleeyo bunanga bakola mu loji mayanja abagambye sente temudda muzitwala muzirekeze musanga ku buliri naye muna Uganda akyazirekako muganda kuba muntu akusanyusiza toteeke ku buliri naye manyi bulungi nnyo abasajja abafaala wano naye laba all in all kiraba kyengambadde ngamba mayanja ti abakyala olumu tube bagumiikiriza bannange tuleme kusukka bwe tuba twalina kye twagala okuva mu basajja bano kuba kakati deni eyo singa ekomawo mbutuufu nga kiwandiiko tetudda ku kiwandiiko kiri nedda nga kimuswaga si ye taata wa Davini Bad Black agenda kukola kusasulira kuliyirira swaga oba era bajja muliyirira kubanga jjukira naye amutaddeko wano obukwakulizo naye nze njagala okubuulira nze Bad Black mumanyi era ne Bad Black ne baba ayogera bw'ati mumusoma Bad Black akyamulidde kuba yakomyewo ng'akakkanye webali nnyo Bad Black kyamulidde bino byajja okwogera social media biti byonna kwekaza bwekaza nakwezazaamu maanyi yakomyewo ekyaddala ng'akakkanye era bw'oba olaba n'abantu bagezaako kuddamu bano abamulumba bafulufiga simanyi baani ababazibamu abazze bamwogerako ku nsonga zino olaba nti abaddamu nangeri ya lugumugumu lwakwekazaakaza anti ye yakitandika Bad Black yakitandika mu content we kuba ffenna tumanyi content wa Bad Black ali waggulu aliko eyo hype ali waggulu wakwevumavuma kati yakitandika nga mu content oyo cause jjukira okutandika okuba ennyo kwemiswaga byaliko nga amaze okugulawo YouTube channel yatandikira omukuba ennyo luli yali nga abyogera naye kati batandika omukyaza nga buli watuula ku set ayogera ekigambo kimu ekyo kimuswaga gwe abaakuba kati ngakitegeeza yalina kupromotinga page ye ng'omuntu nga gipromotingira ku kimuswaga anti ye content gwatuwa content gwe tumanyi wake owuwe content we bwabeera kati ye nakitwalira mu ngeri ya content kumbe kinyigiriza ono omusajja gyali ate ye Bad Black I'm sure teyalowoozaako nti olunaku lunaavaayo ne lumu kimuswaga n'amuddamu she did not ye yalowooza agenda ajja kusirika ajja kumalako kubanga ye alowooza nti ayogera nnyo ate loza kimuswaga musajja suwa bigambo bingi nnyo kanazinega jamunyigira tajja kujja ate weewunye singa no balina enkolagana n'amukubira cause tumulabye mu content mukola nnyo stands abakozi ba content namukubira namugamba olabye nabena byenkola nze ni mu content wange leave me alone
kitegedde yandibadde ate weewonye okuba nti kati yandibadde anti kakati omutonzi amugaa nti okola content wo ng'ate omwonoonera anti kati bandibadde kubanga Kimusoga akugambye nti bino byazaakola wadde content wadde si content naye bimwonoonedde anti babadde bagenda kufuna bwe mumala okutegeeragana mufuna bwe mukoma manje betumala okutegeeragana nga bwe tujja ku set wano tugamba twebriefingamu tetujja buzi wano mu kamera notandika kusabula tugenda kwogera kutenda kino tukomawo na wano okitegeera nti abantu tuleme kukola bintu bafuuka content yeetaaga mutevola bagamba baba editors ba producers bonna batubeerako wano bayite mu bye tukola kakitegeeza abo abafuuse content nga yayogedde naye abamuyitemu kati ono kigenda mukuba kutuuka wano okitegeera naye kati ono ye akola bukozi ku lulwe ye kufunamu ye nga ye tabalirira munne kyobalaba ne munne we yaviiriddeyo ate yagenza okuvaayo abantu nga bangi baze ku saidi ye gwemanyi nenyini ayogera atugamba avuma omusajja ono ayogera byonna naye wenyini gwe wako obujulizi ogamba nayeebaka naawe neneebaka ne gundi abasajja ekintu ekyo tebakyagalira ddala omukazi bakimanyi nti omukazi ayinza okwenda abakazi benda naye nga si kimugamba nga gwokyeyogerera nti nayeebaka kugwe negundi naneebakako mu same week oba omugjeeko tene kyagenda kuyamba bomaze omujjako kati wenyini nawe nyini okyeyogerera kyokka wabula ogamba oyagala ye omunyigire mu ttooke abasajja banne ekibaza ku saidi ono bawagire n'obutalabira mwana n'okola DNA byonna olw'ensonga olwedde omunyigiriza ntulodde omugambye naye bakanamu abasajja babiri mu wiiki emu kitegeeza nawe toli shuwa nawe tomanyi oba nze taata omwana we ate onvuma buvumi kuba Bad Black singa yali amanyi nti Kimusoga ye taata omwana we amutume n'erinnya ko eryo Pulida alaga nti omwana bamutuma linnya lyani lya Kimusoga soko simbe wakati Honorable Mulabi bwayokeza waganje tukuba oluseke tapapya okutandika waganje tukuba oluseke naye weemulamula nnyo mbu okuba oluseke Honorable Luswagala nno nga avako akasente oyinza okutuuka ew'omusajja n'oyagala omukuba n'akugamba nga simiridde bulungi bannange nswala akantu ako kanswaza ngasiimidde bulungi nze ntya n'okusabiriza not even mukwano gwange mama wange baganda bange tata mwami wange nze ntya I'm like wengambanga bambi tayina kuba manyi waliwo ekiseera kyobeera omuntu nga tayinaamu naye abayayite batya tuddeyo okutuma erinnya omwana okutuma erinnya omwana yennyini mukomenti agambye yamutuma linnya lya Kimusoga ngani yatuuma tobudega mama we yakutuma Kiyemba mama we eryoluganda kitegeeza lya Kimusoga lyekika gwe nyini otumye omwana we erinnya naye nga nawe nyinyi tomanyi oba omwana wa Kimusoga oba nedda ate obuzibu bwa Bad Black bwe tuddidde ku saidi ya Kimusoga abasinga enamba ennene yenyini yeewaako obujulizi yenyini yeewaako obujulizi naye bakanawe nenne bakanooni wabula ate ovuma nze ate tetunakola DNA lwaki oba ovuma oli nga temunakola DNA sooka okola DNA awo ne bakyala bano tukuwagirireko naye kati mbutuufu tugenda gamba tuli Team Bad Black DNA ezidde tutunule tutya result azidde tutunule tutya bannange ekiyinza okubeera awo nako okusala siri nze sina gadano nga nfudde ebigambo byange but in any case nga Kimusoga bagamba ye yasooka n'akebera omwana kitegeeza Kimusoga si wuwe ye ali konksure omwana si wange Bad Black ye atali konksure kuba ye tannakebeza atalinawo abasajja bameka babiri kitegeeza ekigambo tulina gendera kukyona agamba kuba ye yakola DNA naye empapula yazitulazeeko eza DNA tannaba ate nagamba yagikola muto yamutwala mu ddwaliro Bad Black ali talinawo yamutwala mu ddwaliro ng'alwadde n'agenda n'agamba omusawo agimukolere omusawo n'ambuuza lwaki mama wakimanyi nti nedda olondooza nga atandise embeera y'okusika omugwa agiraba ate yagamba awo balina omukwano nga weeguli ate ebintu bya Bad Black nabyo nno si bye ebintu bijja okwesiga ate ye yatugamba yali naye mulundi gumu
yamugamba ati atukola tajjukira kujjuka bwe baali. N'okunyumirwa nako tajjukira nti yanyumirwa oba nedda. Anti kibaawo omuntu ayinza okutwala nga watamidde. Nga watamidde. You go for what house party? N'otamiira. Kyogamba abakyala bw'omuba abo banga otamidde tofuna ku ngeri ya kunyumirwa okumanya nti wanyumiddwa oba nedda. Ante olwo okwekubya ennyo. Yeekubiza ennyo tanyumirwa tamanya kyanyumiddwa oba tanyumiddwa. Yeebaka n'atamanya nakumanya n'engoye ne muzimuzaako. N'agamba naye nabaddeko ne gundi. Kugamba ne mubeera mu mbeera yaga nti yalidde kifudde. Namukwano gwage yanyumiza. Abeera n'abavubuka n'abawala bangi. Sijja mwogera linnya. Kati yaliwe waka omulenzi amuwa bodyguard we nga amuweereza message. Nga mwana mwe yamuwomedde. Yasuukuka baatamira n'amutwala kati agenda zuuka nga amulaba mu buliri. N'ambuuza gwe okola ki wano? Ko yembadde nkukuumi. Mbadde nkukuumi. Sitegedde mukwano gwo ana boyfriend we. Asi boyfriend ana bodyguard ana abalenzi abamukuuma ayina eggaali ye. Mukwano gwo muwala. Kati yagenda n'agenda ku luno bodyguard we n'amulabira yangamba nole wakubira yakakinkola bw'atamira bambi atamiira nnyo. Kati agenda azuuka bati sawa nga 4 amulaba mu kisenge. Ezeekirezo okumacha. Tumanyi omenge baba bakikubye empaka. Yes. Amulaba mbuli amubuuza okola ki wano muone mukukooma. Agenda okwekebera n'amugoba n'agenda omulenzi. Omulenzi n'amuweereza. N'amugamba anti webale kukola ki? Webale kula bulungi. N'agamba omayimbo ekyana kye yakakyawomeddwa ebintu byange nga saategedde kati ekyo kibaawo. Kati yamugoba. Namugamba. Namugamba amugobe kyokka amukolera bulungi alina emirimu gye gyakwasaganya mingi kati omuvubuka nga yakwasaganya abakozi be. Namugamba amugobe kati yalaba anko taliiwo naye n'alumba. Kati kibaawo kye mbadde nkugamba nti kibaawo omuntu abantu abo batamiira n'atategeera byemwaku. Yes ng'oli naye gulabanga atunula n'otunula naye n'atabitegeera bulungi. Because first omuntu wanywa whisky ezo ze banywa. Bwagwa wansi okwebaka afa bufi. Aba akooye. Kati Bad Black ye nga bagamba kisoboka bw'aba yali naye omulundi gumu. Kisoboka kuba nga tajjukira. Bwogoba gumu. Naye Kim Swaga ngeri gyayogeramu eraga baali mu relationship. Kati simanyi relationship gye yabakomya kuba n'omwana yamutwalayo muto ng'ate awamumuwa we yali mukomera. Kwa yagambye bali mu good terms we yali mukomera wona omwana. Era ye agamba omwana yamutwala muto nga yali mukomera mbumunamukira omwana nga mulwadde something n'amutwala. Kashitegeeza ayinza okuba Kim Swaga talimba. N'ekyo ndakivudde kuki kumuvuma. Kitegeeza nti abakyala mulekera otuteeka ku pressure. Buli noteeka ku pressure neetamwa neekyawa. Newekanga nga oba oliawo ne binnaalikoze eri omwana oyo mpulira nga mbyetamwa. Era kyova olaba nze kankubuulira ebigambo byange bino. Nze kyova olaba nze bannange nze nomba njawukanye n'omukazi. Abaana bange mba njagala mbeere nabo kubanga okudda mu leebuleebu oyo ate abakazi mulina obukodyo bwe mukozesa. Obeera n'omwana waneeno olugira bw'oti n'oteka ku pressure. Omwana talwadde n'omusako kanula. Omwana yalwadde sindika ssente. Nkubye ku simu kubabuuzaako ogenda owulira mu simu ng'amugamba mugamba oyagala chipusi. Omwana we ayagala chipusi kibi. Naye nga sigwa omulagidde mu simu. Ogenda owulira eddoboozi lya maama we. Wuliriza. Ogenda owulira eddoboozi lya maama we oyogera na mwana. Ogenda owuliriza maama we nga mugamba oyagala chipusi. Awo tetugenda kutegeeragana. Omwana ajja kutya nga daddy we olw'ensonga alwawo okulaba. Kyokka nze abinsaba. Omwana owange talina bw'antya kunsaba kintu kyonna. Nedda. Era n'omwana bwe njogera. Sinza vonga simugambye oyagala kulya ki nkugulireyo ki. Mayanja. Tugenda kwawukana. Era bwe kimugamba abaana ebyokulya byabwe bimanyi. Ajja kugamba abangulireyo cake snacks. Ice cream, yogurt oba cake. Bwa sente entono tebumalawo na 15. Naye okuba mama yayagala okulya chips ayagala ebingi nti mugambe mugamba gule chips ne obanye embere mutusa kwekyo abakazi mwatutama
Embere mukukuse mutusa kwecho. Nti tobawa. Imbawa naye mukazi mwino omululu. Omusajja akwata enzo kukwagala omwana. Iba bikula. Oyina abaana bawazala mu Claire babiri. Abaana abo okimanyi tetusegenda kusaba kameza ka buli kanaku kubanga sikyali mu makaago. Ninkimanyi wiiki emu omanyi nti abaana bewazala mu Claire bali abanywa. Oweereza by'oweereza mu busobozi bwo. Sina nsonga yonna ojja kuba essimu ngambe mukamba twagala chipusi ne Claire omukazi omuweereza leero nomutirako emitwalo 5 ku ssimu. Enkya nakunyumiza story endala nakugamba nabakubi ateeka wawo nayiya. Bituufu abatabitaddewo biba bituufu. Nakuyera kujjemu 5. Abaana bamawo bakozesa ssente nnyingi. Abaana bamawo bakozesa ssente nyingi. Ate ssente nnyingi zita tubeera nabo. Tubeera nabo. Omwana wiki muspendingirako emitwalo 3 katugeze. Naye gwe oyagala buli wiki ate nkuweereze 10. Kati mayanja wawona gy'obeera teri maduuka. Muli mufo by'abagagga jegalira gye mpita. Supermarket emu muli baka by'abagagga muli bukomera by'abagagga. Kati fe tubeera n'abaana ng'edduuka manje liri. Nga buli kaseera akusaba 10,000 ano ne goli. Nze abasajja kakati. Oli papa buli datikayagala 10,000. Twafuna ekifaananyi okuva eri Maulana. Ye Maulana oyo kasozi. Maulana pressure mukazi yamuteekako. Naye ekirungi abaana bali babe. Nakazi toke yamuteekako. Agamba omukazi n'abaana yabantamya. Nakola buli ekisoboka naye omukazi antabudde. Oyo omukazi ab'omu, omukazi ayise obubi omusajja ab'omu mu bakazi 10. Fe abasajja 10 ate abakazi temukyawa temanyi ku moving on. Zo omusajja mbeera nga nakukyawa dda nakuta. Sikwegoda. Naye nosigala ng'otaddewo embeera onsibya ku mapoliisi, onsibya mu makooti, naye nga tewali nsonga ndala yonna. Baana kati ogitegedde ate lwaki omukooya. Genda omuwe. Nina kukyawa na moving on, nina omukazi omulala. Oyagala kutukyankalanya. Bambi n'omukolo ne guyimirira. Kati yali agenda kuwasooli omulama ulala. Kati abakazi mukitegeere. Tuva mawukanye n'omusajja tetufuddeyo oba ensobi yiye oba ensobi yiyo naye kkiriza nti omusajja ono yava dda mu bulamu bwange. Bw'aba asobodde okukuwa kyakuwadde ekitono ky'okulabirira abaana labirira abaana naawe ky'oba osobodde ogatteeko kubanga eri abakazi abamu abatali mu mbeera eyo ye naga nti omusajja owange namutwala ng'eyaffe dda. Ngera ye wali ku lw'abaana be abalabirira agenda n'asasolinga n'aweerera abaana n'akola buli kimu. Naye gwe omusajja waali akuwa n'ekitono kyasobodde okukuwa naye n'omutwala mu kkooti mbu tekimala. Kazi mutama bannange. Era nzikiriziganya nnyo n'abakazi abasingle mothers abagamba taata abaana yafa mu mbeera ne bw'aba takigambye mwana naye nga ye mutima gwe wakimanyi n'anoonya ate munaye Katonda agabirira. Banaye nga mututta. Ze gwesikiriziganya naye yono kati nga ya bad black abatuuseemu otuuka mu zijeni muswaziswaze abaana bammwe abaana temumanyi kye bali ba manyi be I always tell people gwoba ohasolinze nnyo okufuuka kyoli tokkiriza mwana wakiyitemu manja obulamu nga ensi ekubye tokkiriza mwana wo okuyitamu kisooka ekkubira mwana wo fenefene tukola tusanyisa abaana baffe abaana baffe babeere bulungi mu nsi. Ate kati gwe omulaga otandise omubonyaabonya nga akula na bukuzi. Cause mentally oyo omwana bamubonyaabonya. Davina bamubonyaabonya. Davina ayinza okkeera ku makya nga talina we bikwatagana ne maama we. Ngalibirala nnyo. Ye Katonda atuveemu nga basepuuyo onowulira. Nga yeebuza bwebuza bakati maama bino yalinga akola biki. Ngukitegeera nga talina wakwatagana na maama we. Oba yayogeranga biki. Nga talina abazadde ensobi tugiina twefaako fekka that's being selfish. Nti omuntu mukama anvuma wano. You understand? Nti gwe omuntu oli mu bulamu bwo neejjukirayo oba omwana wo. Ebyaddala bakyala bannange oli eyo ngondaba wano bambi temubavuma mubaleke. Noonya ssente z'abaana wo bw'ali yagala azireete in any case abaana balabirira naffe. Omukyala ali abaana omulaba taata ne oba gwe wamukuzizza mwazifuna alaba maama.
nze bannange nze yantabula dda naye nga abakazi banange mutuveeko abakazi bamanga na moving on kiriza karo va mu ebyo ntizo omusajja wange nkyamwagala tata w'abaana bange mumaze emyaka ena okyadde onoonya ki aja nakusiigira bwerere ndwa okitegeera maze musajja wange tata w'abaana bange banenze watali siru yes kubanga bonteeka mu kkomera olwokuba nti okyanjagala onteeka mu kkomera ng'olowooza mbonna akwagala tekijja kusooka ate bw'onsiba kyongera busungu era nga bolaba wano eno nti abantu bagala Bobi Wine naye kati Bobi Wine gavumenti emukutte emusibye nti abantu bano baba tabagenda kuva ku Bobi Wine wabula tabagenda kunyiiza n'abo ababadde batanaba kubamu namutima gumwagala nnyo kongera kumwagala nga banne bambi abonaabona babonyabonya waaki okitegeera lwaki mukola ebintu ebyo naye namwe muwerera abaana bakazi mwe mbatuusaawo ola nekirala nga tuvudde n'okubyokuwerera abaana kati nga tukyalinze naawe kati ebya Grace Kanile mbadde nkugamba munno ng'akyakwagala tomukyaba otyo bambi ate ludaze kuba kyakyala munno akyakwagala lwaki omukyawa bwotyo lwaki okyawa omuntu akwagala bwotyo walaba Grace Kanile nga ayagala nakwesuula ddala okwekuba mu mmotoka lwaki okyawa munno ng'akyakwagala munno mwe mwakadde omukyawa empolampola ne Grace Kanile naye yagwamu nnyo bannange ng'omulala Dawuli abadde agudde ennaku ezo Grace Kanile yagwamu naye byonna byonna yabikola naye kyansanyusa yeesonyiwa omusajja omusajja ye yamuvaako n'amwesonyiyira ddala yali amusudde eddalu makula endoza yamubuulirira n'atuuza nniya ne Bad Black era yamubuulirira ate no Bad Black olugula balogere yewe owulira ekigambo mu Bad Black yamubuulirira mugaa akasajja tukaleke naye basooka kwetwala mu kaawo tuteeni anti kyagamba nti Bad Black olumu aba content kati yakola YouTube channel nga yeetaaga content oli n'atula wansi ku table ne ku set ne bakola kati tesirwa kuba aba n'obulamu bwe nabo obukambwe naye nabo n'obukula abumanyi manyi batula ku table emu ne bakola bulungi nnyo nabwo akasajja tukaleke tulabiire omwana waffe webunye nga mu amagezi amalungi ate yolaba byazzeemu kyebala kyenkugambira ti Bad Black ono content ono yamuleetedde tabbu yali tali yagala byakutwala mwana we ku DNA content yalese tabbu yakuba ate yamukola bubi nti content Bannayuganda mana yagala twabawala kisika twagala content yes of course gali alina ku mubiri eka naye tontama nzobedda neefuula atamulaba abadde jja nanoonya singali alina ku mubiri omubiri guli awo naye ate okweyisa namulaba yagala kuba muntu mu kibuga ako sefuko kyekiriwo naye olisade amani mpolampola Bianca nga abadde abuze tereka waleti ya ono si Bianca tereka waleti mama eriwe yoleti ya kasabise zina sefuko yafunye sente muveeko sebo kati Bianca echupa kati seba nywa kinene Bianca abuze begabera balabise wadhai Bianca abadde abuze bambi tebamutwala ku ssomero Mayanja yani eno mwanje kati ate tali musoma wuno musanze machi walaira bambi kanyabo manya kasebo kayo wama era sefuko ndi side aga katonda mugulu hello amajao yo bayinza mu kuba bichinga yamuleta mu kamera mtute mbantu yonna bamukwedako sente Bianca tofuna ngade ne 10 bambi sorry ni mwanje nachola chiyinji tabula tatama nange dekolera nange sefuko soko joka tu wano mu kamera sekwe joka tu wano mu kamera tukatambuze rumu jangu Bianca wamma tukateka yo lumu tukateka lumu kagwe agaye aja tuwalera naye kichamu kye bakola omwana yali atabisobola mbone babumujjamu teka waleti muniki tata wana sefuko yafuna mukase twakaza abana mu masomero sefuko yafuna mukazi amgaye bamwene mmere ate omuntu yafuna mu sente yasinga okuzeetaaga
nyingi yafuna nyingi abafuna tono tetufaayo nnyo nafunye nyingi era bazaagala nnyo olaba abantu bana balina ssente zogamba nti nyingi kati nina omusajja mukwano gwange oyinza okugendayo ng'olusoba nabyogenza omukolera nobimala obikola olusogezeyo obugenzi nakuwa bando ya ssente miliyoni nga namba nakuwase miliyoni nagamba Jeffrey jakawe emitwalo 3 balance omunzirize nange mberemukko ne kasente bwa mutwalo nobala chwai kati gwe mubongo obwo kiyinza okulowoozesa nti tazimanyi kati akugambya 3 akugambya agambye ojeka 3 kakadde nojeka 3 mu 5 lwaki obojaka 3 mu 5 Mayanja lwaki bajaka kati nze jo olio gwe nagambye mukwano gwange yabaddayo nabadde mu parkingira ko kati nga alina ssente ze Uganda zaayina nangamba omanyi Claire apanga zino ssente njagala kuweereza oli miliyoni 8 konze kale sigadde tulabe kye tugenda okukola nentandika okupanga ssente naye ye nno wewunye yabadde twazinyweddeko n'omwenge twanyumiddwa nako naye essente omuntu abazimanyi Mayanja tekikulowoozesa nga nti abazimanyi twazibaza bulungi nnyo lwaki obajja ka 3 ngagambya 3 ne tuzibala nensekawo nensipanga bulungi nangamba tekikoze nga bwe mbadde njagala kati ngakulowoozesa mbadde tamanyi muwendo ogwo naye abagumanyi katulakodde miliyoni ejja ka 3 mu 5 nayo bwoswala tokolanga nsobye ye tokikolanga kati abasajja abo balina mu ssente ate bagezesa nnyo tokikolanga alabe nti gundi ono mwesigwa oba nedda kati gwe bw'okola ensobi yonna tokikolanga ekyo omuntu aba amanyi ssente ze olaba n'omutamiivu amanya nti nanyoledde wa kereya nakusipenzeewo ssente bwe ziti kale ziba zisuseemu n'agamba no sisobola kusukka bwe ziti era ndabika balansi wange bamusigazza ng'ogamba otya nti omuntu yakoze ssente ze tamanyi nti akwadde ejjaka 3 n'ejjaka 3 mwene abamanyi ziba ssente nze Imagala yagamba okuzifuna nyangu naye okuuma kuzibu kati abaye nozikuuma naye nga nange namukwano gwange alinamuko yagamba nti Mayanja owange omuntu ekitiibwa ateeke miliyoni 2 ku ennaku z'omwezi nga 1 January ne zituuka ennaku z'omwezi 31 Desemba nga miliyoni ez'ebbiri akyazirina kuba taliiyo teyakulimba so ebyensimbi bwe bityo bizibu naye n'ebya Bianca nabyo bizibu tubirinde bulinzi Sefuko ng'abitaddeyo ate kano Sefuko kana ndebye kawula kakuseekera kano Sefuko bamanyi kakazi ka Sefuko kale kakazi ke sike kano kabayombagana nako bakayombera National Prize akambadde enviiri z'abazo naye Mayanja n'abantu abonoona obulamu bw'abantu si bulungi oyo omwana oyo nange Bianca nalisikiriza bino bya bukuropotopo naye at least yalina waatuuse ng'ayimba n'afunayo ku ssente kati omwana we bamusola nga kalabikana bulungi kati kakano konna kabutandise bubi bannange so wandifunye ekifaananyi ekyo n'ebintu ebyo bannange ebyagundi yali mwana muto omuntu okuteeka mu kifaananyi ky'ebisaaniiko yali mwana muto ng'omuntu eyewaayo omutereza osobola omutereza n'omusigalako kati bamuteeka mu kamera mbu amanyi minisita Nakiwala kati balowooza ali bulungi kumbe bangi kati ali eyo yandibadde amuwa takisobola amuwa amanyimbo minisita omwana yamutwala ebyo bannange kyokka bambi abe wabe bali eri mu kyalo Bianca naye Kampala ebuzibu tayigika Kampala tayigika tenaterese eno omwana omutono Sefuko agenda muzza mu crop-top akugambye era crop-top essaawa zonna ziruma naye kati nekyakineebuuza buno obuwala buno bukola mu mabaala abo bwegomba olunaku babeera bameka tebampulira gwebeegomba ddi ekintu kitandika naawe ngamba omuweya mabega tampulira nanyigira abatava wano gwebeegomba ddi kuba nze mbeera wano nga nsirise ntudde bwe nti gwebeegomba akaana okalabaako nedda nga seegombye ensi n'abalala bwe bali naye bayogereza akaana gona buleka kubye kabina olabuleka kute mu kiwato olabuleka kwazira bwati omukono akakwata ku bbeere Mayanja akaana ako okatawaanya bulijjo naye tokeegombangako okatawaanya butawaanya nawe kye babeerako mu bigambo kakuba lwali n'abali kye babeerako naye kugambye waliwo kuba kabina ati naye abamulwali okwata mu kiwato lwali naye abamulwali naye gwe waŋŋamba wano nti abaana bo mubaleeta basikirize bakasitoma naye era mubalekawo
akusikiriza n'onywa n'ogenda n'asikiriza n'omulala waliwo wano omugwe sikyalaba kali akabulaka webale nnyo naye bakaŋŋamba nti manyiiko aba bana bemmanyi abakasuna emipiira abakuyiseeko nnyo tuwulya n'atwala olugambo fa batava wano omwana abakuyiseeko nnyo abaana mbaleke bano bayitha bwe omuntu yenna ng'ali mu kusaakinga nakugamba aba asaakinga mutuufu olinga yayagala layiti ate gwe bawa aba asaakinga anja banoonya mutuufu anafuna ate omutuufu ate ng'alemedde kw'omu kanini naawe nga nkusanga ne Moze Megatron ng'ongamba mb'okyasaakinga onsanzeewa era nga tukola ki akaro nzize nkusanze una we nkusanze kuba omuntu omusange wantu wonna nkugambye karo nkwagadde nti ye mpaka namba n'okampa nange nenkuwa akange tumanyi bineno katompadde n'akanamba nkusimbe yawe ekitwalo ka airtime kaako tunaawuliziganya okitegeera tutubudde ffenna tugenzeko out tugenzeeko eno tugenzeeko eri ekintu tukinywezezza tetukomyawo n'ebyalo mikoze eki mbirambudde kati nganze nga nkusanga ne Moze Megatron ng'ongamba semanya mba ate mbungi nkyasaakinga n'onyambo tuwofu sibikugamba gwe tonnaba kunneetegereza asigamba gwe gwe sibikugamba era bonsanga nkwetondera nze mba mu kikola ekinoonya mmwe bennoonya muba temukimanyi kati bwe nkusanga oŋŋamba otya nkunyonyola hani nenkwetondera gamba naye wabadde ebintu byagamba no gayagenda kunyambako bwati ne bwati ne bwati era mbayo ensonga zenkuwa kyogamba mu kabokisi waliwo omuweka ng'oyogereza siya okeberanga akabokisi k'abakyala anti bw'obokkiriza nze nakukkiriza yagambye nakukkiriza lwaki oli ebyange nga tonzikirizanga ntukyalinde mu kubesunsula muba mu kusunsulwa osunsula ba oli ebyange naye naffe mutusunsula era nawe akabokisi ko osunsula ba oli ebyange bakuveting maze kugulira essimu nkota akakadde kange kugulira essimu nga nkusanga n'omulala ng'owooza nkyasunsula naye nga waliwo ampa ne rent kati bw'oba okyasunsula waliwo servicing emmotoka bw'oba okyasunsula kkiriza ndye nga gwe tonzijako byange ate ng'olya nga oli ebyange kubanga tonzega nti osunsula nga tebe ondyako ebyange abakazi bonna bewayagalako abawasa talina ansi muwangudde kati oba tewawasa bakazi batu wali musaaki naye aneesobola okubeeranga bwe nabeeranga neyasooka kankuwa ekyokulabirako bwe mba nali neyasooka nembeera naye saamugattako mbukyasunsula nabeera naye netulemagana netweta nakwata omulala naye teyakugatta nze kyendiko kyekino ndi naawe buli kimu nga nkunyonyodde buli kimu nkikola tutambula ffenna biki nga nkusanga n'omulala nga tongamba mbu okyasunsula biki ng'ondiira kunsanga n'omulala nkunyonyola ensonga ensangisiza naye tulina discussion gye tulimu alina ebintu byanyambako byakuyambako mubasanze mwekutte mu biwato mubasanze mwekutte mu biwato mukwano gwange business partner ebitutwabyo bikwataganye n'ekifuba kye ng'ogira okyaŋŋamba mbu wagyogenda otusanga banange gwe bukyoberawo wali osanzeko omuntu yenna ayenda nga wo bibaawo babakwata bulijjo wasabukaleko mukazi wo musajja wo ng'ayenda mukazi wo ng'ayenda sina gwe nali nkutte ng'ayenda nze nange sikwatanga omusajja ng'ayenda basiba babakwata wanikya neggulu tebaba baabo abo owuwo owaddala tuyinza mukwata owuwo owaddala ama owuwo waddala oyinza mukwata ng'ayenda otya tewalaba mutabani wa pasita bwe yakwata owuwe teyali waddala ye yali alowooza jengo yali alowooza mbu ye wuwe omuntu nga wuwo akola ekisoboka kyonna okwekweka if you're my man I'll make sure buli kimu nja kugenda nago mu buto ngende ne kugukola research how to keep my man nga nina nga muchitinga making sure totegeera naye omuntu ng'omukoye ne mwala yayimba ati omukazi ng'omukoye esimu gye mu paasi omuntu ng'omukoye
ebyo ebijjira naye maama ogijjamu n'ategeera nti omukiitingako nakuba amanyo n'agayiwa n'osigaza amapengo afe abakazi tetutuuka kati tetuzijjamu abakazi tetuzijjamu era mayanja omuntu atakwagala oba omulaba red lights ziba zaalagadda so kituufu era bw'otuuka omusangira mutuufu nga yatamanga manyi kyagamba kiringa musajja kuzaala mwana bbali gwe n'omwenoonyeza gye yamuzaala nga tabikugambangako era w'obitegeera abeera agamba hakasita ategedde ogwo nagwo omumwa guvuddewo bulijjo nnoonya bwe mugamba genda ku Grace Can tumalirize Grace Can alina omuze gwaza atambuliramu gwe tusaba Mukama ndoza pastor Bujungu yali kudusabira omwana oyo byonna amusabidde amuyambeko na buli kimu kyonna naye omuze gwe okumuwasaniriza okuyimba n'atajja gwamulemeramu n'omuze gugenda okulya waalidde oba wagenza oba musawuna ngaawo okugenda nagenda musawuna nga sawuna ya mutwalo naye ate n'asasulako 5,000 gamba 5 kanzete ziri mu mmoroka n'atadda batayina byamulemeramu oba tayina waliwo ebintu ebiri bibiri mayanja waliwo amaalo n'obukumpanya n'obwavu actually 3 things amaalo obukumpanya n'obwavu cause honestly lwaki mayanja ogenda okulya emmere wootasobola nga mbutuufu muwaletu yokimanyi olinamu omutwalo lwaki ogenda okutuma emmere ya mitwalo 2 otumye ekya Grace Can otumye otya emmere y'emitwalo 2 ng'olinamu 7 n'omutwalo omunene ng'olinamu 7 5 lwaki okikola kyengambidde ge maalo nti agenda amanyini n'erinnya ye ngalowooza abamanya balya buli omuntu n'agenda okusubula n'ateekayo erinnya ly'oli tekikola omuntu olina okubeera ng'olinamu okutegeera okwo kakwanoko bannange nako kakonze ndeka tonsiba ku bwana buto kaakati omukazi ngoyo kati nze mukazi kigamba omwana oyo mukazi naawe mukazi ki bwana buto jaswaka mu bwonoona mangu ekyo kiviri kyambalwa abakabona ana otumu abatabulatabula ddensi eno mukazi mukulu azinono nemulaba nona muto mayanja abaana baba bato just batabukana nsi eno kumutandika bakozesa mangu ne mu kubakozesa ebitasooka byonna mangu talinako yadde kanyashi nakatono bwe kati talina kugulu konna butono nenga kawala kalabika bulungi banange sikali yako kalina okuba ne sente nga mpitirivu wabula tudde ku Grace Can nzija mu lugambo lo mpitirivu yo kako kanyenyeza nyashi naye leero gwanga tuliweereza batweweereza kuba tubadde mu lugambo Grace Can nga tumaliriza Grace Can oyo golaba amalo begataamu gwemu bino si bya kumusabira omuntu gwe Grace Can mukazi mukulu si mwana muto omuntu gwe weekuza n'ogamba kati ndi muntu mukulu n'ebintu byesina kukola yalooza nti akola mawulire naye agamulabisa kati omuntu anakwesiga atya omukolo gwe olemedde okwesigwa n'omutwalo gwonywedde awantu oyagala oli ajja kusigisa miliyoni 2 gy'omuyimbire ku mukolo tasobola bw'oba olya nga tonatuuka kwerabirira ddayo maama Bujingo otuule wansi obagambe baleetenga emmere bakutwale mu saaluuni bakugule naye lwaki tebamuwasa baani naye Grace Can osomuwasa n'omusobola nga wakajja bamawaya utukirize tubaleke tubadde wano ku Forest Park Makindye leero tukoledde mujje abantu mubawagire wano bambi Valentine's Day nteekateeka nungi nnyo ebyokunywa weebiri wine buli kimu kyonna kyeweetaaga ekirungi butya obuweereza oba bujja n'osangawo obuweereza weebuli naye tebalina nnyo basajja baweereza bannabakazi okusinga eri ebbala gy'oyinza okugenda mu bannangu b'ekifo ng'ogenze kulya kamere naye n'osanga gavubuka envuumuulo nga ge gakuweereza n'ogaba bannange abawala mu nsi baggwayo tukyemaliriza sho naye ate mwe abakyala mwe bemwagala abavubuka envuumuulo tuleke naffe bateereyo ku bavubuka envuumuulo bane binyiiza nokola oba wakatulaba oti evubuka nerija linda kifuba liti sabo tukuweeyo kati gwe omusajja omufumbo abakazi obaagaza kye kusavinga omukazi bwakusavinga
Kyekiri kye waŋŋambye. Mupiira oguvuga oguzaawo ate. Kyekiri kye waŋŋambye. Eky'obufumbo kibadde kyetaagisa. Was it necessary? Nafumbirwa wa. It was very necessary. Kyekiri kye waŋŋambye. Naye oyagala okumpaayiriza. Nti naye abawala abo abasajja babakwana emirundi emikolo olunaku kituufu kye babadde ombuuliza. Mayanja okwana abaana abo mu mutima era ko bakwana nga siri nawo. Nedda. Bambi si kyakukwana zikankubuulire. Omusajja okusavinga nze musajja munne. Nze mba ndabanga ye ekyokumutyobola. Najja ne soda n'ateeka nazoba juice n'ateekaawo. Najja n'ebyokulya. Nze mba ndabanga mutyobodde. Anti mu Bafirika mubaba bakuza babagambe waka mwe bataata baawo. Azen tuna bafukamira tuna basavinga. Kyovola bawulyanga oli amutyobodde. Guno mulimu. Mayanja guno mulimu era ino kusavinga obulungi kuba aba ku mulimu. Mubeere bulungi tunaalabagana. Have a good night. Katujja tubeera ne Sefuko ne Bianca.